Tunuulira ebiri mu kitabo ekyo. Ebyaba abagitegeka okusooka. Ebyo byonna tujja bitulamu, tujja kuleeta emiramu egyo. Mukama Katonda wanaaba tuwangazizza. Naye abantu bategeere nga tugenza okutabaala. Atunuulire Haruna. Amugweko amanye kikyali. Nga tamubuusabuusa. Nange musanga nga manyi kikyali. Kati tubeere nga tukozesa olulimi olulwanyi. Nasooka okulaba munne. Nga tuli mu first high. Abaana n'abazzukulu abalekedde ki. Tutunuulire bannange ebintu bino bikulu nnyo. Yalivudde mu ntebe y'obwakatikkiro ng'atulaga byakoledde Obuganda. Ng'ategese Obuganda. Agamba abantu tindeseewo ensawo mu ofiisi y'obwakatikkiro baganda bange. Abaganda mumpulirize nga yayogera. Ndeseewo nagunjaawo ensawo mu ofiisi y'obwakatikkiro. Ngireseemu miliyoni, kale ngireseemu miliyoni 5. Najja ku bwakatikkiro atandikireko. Abaganda baalisanyuse. Naye agirese nkalu abbye sente z'Abaganda bonna. Zonna azibbye. Mu bye mwawulidde ku ssente obufukunya n'obufukunya bwe basoloozezza ku Masiro. Twagala tugambe nti aleseewo mu ofiisi y'obwakatikkiro wabula ayogerako njogere tinjagala anajja bwakiri alekewo oyo mbonna ng'asaana kutemako omutwe. Saasaana naye ennaku zazibalire ku ngalo. Atugambe tingunyizzaawo emirimu buli ssaza. Ngunyizzaawo emirimu buli ssaza lya Buganda. Abavubuka bajjumbire okukola. Waliwo ne ofiisi mu masaza muli ssaza mwogenda mulimu ofiisi. Mawulidde akutegeeza muli ssaza mwogenda mulimu ofiisi mu ssaza mu masaza ago. Mwe muba mugenda mwewandiise mufunire abaana emirimu mulimu n'abantu abagunjifu mubagenda okubalaga biki ebyokukola. Naye boogera simanyi omumuli gwakuluka mikeeka bibbo mpiso kutunda magi kulunda. Resources za Uganda buli lisaza walitaddemu n'ogamba nti lino nina okutunuulira resources eno. Lino lina okutunuulira resources eno ya Buganda. Lino esaza lina okutunuulira resources eno ya Buganda. Lino esaza lina okutunuulira resources eno ya Uganda. Naye agamba certificate ebipapula. Tibagende mu certificate ate twakola ensobi tubadde tuzitundira wano wokka wano Mbulanga. Nga ne Bungereza eno wabaddeyo abatunda certificate. Bonna babbi. Tunatambulira ku ebyo. Abaganda twebuuze ku bintu ebikwata ku Buganda. Oli akuleetedde ekintu kya Buganda kigenda kuyamba ky'Obuganda. Ddala kiri mu kkubo ttuufu. Wabula nga station y'abamafia eri Mengo eri ku Bwakabaka bwa Buganda kwezannyira. Bayingizamu bamafia. Jabbi talina kyategeeza Buganda kituufu kyagikoledde. Okujjako okutambulira mu nkwe. Okujjako tubuulira enkwe eziri mu Mengo. N'okwewaananga bwali omuyombi. Nze nabiwulidde oba tewabiwulidde. Tujja kubikwata tubikuteereko obiwulire. Nga yeewaananga ye bwali omuyombi. Ng'ate bayombesa be Baganda abali ebbali abamugambye okukola ekituufu. Nga bayombesa. Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi yabategeeza muwulirize amaloboozi g'abantu Abaganda. Muwulirize amaloboozi g'abantu. Mubasalirewo ebirungi bye baagala.
N'ekiti kye mutulaga n'abakungu bw'oba obadde okola nabo kiki kye balaga Obuganda okusalawo okugaana okuzzawo amasiro ga Buganda nga bo bagafunamu bufunyi okusalawo okuzzawo amasiro ga Buganda nga bwe tugaagala ye Kabaka kyabagambye muwulirize abantu Abaganda muwulirize abantu bange mubakolera ebyo bye bwagala banange njagala okubategeeza JB akoze ebikolobero bingi ddala nga muno mwe mwalira okutula mu kika ekyenkima era n'okuvoola omutaka Mugema Ebbira gwe yayita omuyekera kubanga Abalusimbi ne Museveni balina gwe bayita Mugema atuula ekawaala era gwe bali naye mu nkwe zino zonna JB Walusimbi ng'alina Peter Mayiga bakola olukwe mwe bakwatira Mayiga Nambooze ne Sseggona era ne basibwako omusango gw'obuyekera bwe baamala okukwatibwa Museveni n'agamba Walusimbi JB agambe Kabaka amuwandiikire babasonyiwe Kabaka n'ategeera olukwe n'agaana okuwandiikira Museveni era kwe kugamba JB Walusimbi bwe baba nga balina omusango baleke batwalibwe mu mbuga z'amateeka zibalamule awo ne balaba nga olukwe lwabwe lwagwa butaka okumanya ddala lwali lukwe ne be bakwata ku gw'obuyekera tebavunaana musango gwonna ate nabo we baateebwa tebalina kye baavunaana Museveni ndowooza bannange mulaba enkwe Kabaka waffe ze bamusalira mutunuulire ebintu ebyo kyenkugamba kijjayo kyebuuze gw'okiraba ng'ekyomuzannyo wabula nga bbala ly'amaanyi nnyo ery'Obuganda mwe kubanga mulana ogamba aba abatadde ebiki byonna wabula tetukitaddeeko birowoozo tetukyebuuzizza lwaki kyakolebwa bukodyo ki obwalimu twogera ku bintu ebikolebwa ku Bwakabaka bwa Buganda ng'ajja Walusimbi ali ku Bwakatikkiro ng'ali ku Bwakatikkiro bw'abeezezzaako ekifuba okumala emyaka 4 kubanga obwo bwo abubeezezzaako kifuba ng'amanyi alina abasirikale alina n'amanyi agatulugunya abantu omulama gwaffe gugamba nti obubaka bwa Katikkiro abatabaddeewo JB Walusimbi nga yeetegekera okuzzaayo Jamulo wa Ssaabasajja Kabaka ne twebuuza kikyakoledde Obuganda ne tusaba Abaganda tutambulire mu kwebuuza kijja tuyamba nnyo tutambulire mu kwebuuza ebibuuzo tutunuulire ensobi zaffe tutunuulire bajjajjaffe emabega gye baali birungi ki bye baategeka bikyamu ki ebyalimu nkwa ki ezaalimu wajje tulaga baani abatubuza lwaki batutambuliza ku bibaddewo ebintu byonna tubibaddemu entalo tuzibaddemu biki ebibadde mu ntalo nkwa ki ezibadde mu ntalo lwaki Abaganda babadde bafa ebintu ebyo byonna tubyebuuze kati tukoze entegeka ki egenda tutwala mu maaso egenda tuwonya obuvuyo buno abafa baffe naye abazisigalawo balitwala Obuganda mu maaso ensi zonna
ya kutuddemu si Buganda yenebe esose naye nga tulwaniride emirembe zaazo ne babeera nga bali mu butongole tuva kuzina ensi Bungereza UK na America ezitambulira ku fitina za fitina njagala okubategeeza kubanga era omuntu yenna bw'agira ngamba anti tetujja kufuna ku buyambi tutambulira mu kusabiriza kyanja ta America anti ejja kusalako bali kwegamba etambulirako sisobola kukolagana na Mulasa sisobola kukolagana na mu India buno obutono bwe basibako ne bagamba gwe bona obusobodde okukolagana ye tujja kutemako obuyambi bwebo buneiba na fefe nabali mu Sadi country Tanzania Kenya Sudan awo wonna bona okolagana naye tujja mutemako obuyambi tukolagana lwaki mwagala omukwano gube ku Bungereza na America yo